Mukama yebaziwe bantu wa Katonda balungi mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbeebaza okubeerangawo era ne mwayo obudde okuwuliriza ekigambo kya Katonda kyenzikiriza nti kijja kubaako enjawulo gye kireeta mu mutima gwo ogattawo wamu n'ebyo by'owulira okuva ku church gy'osabira n'ebyo by'ofuna okuva mu Bible Mwoyo Mutukuvu okulembera noba ng'ate olina ebirala by'osoma mu Bible n'enjiri endala gy'owuliriza ku radio ku TV ne mu bitundu ebirala eyo enjiri ejja neewonya ebyo ebiwundu ebibeera ku mutima gwo n'ejjanjaba ebyo ebiwundu ebibeera ku mutima gwo nzikiriza wamu ebeera emmere ey'omwoyo etuyamba okutambulira mu butuukirivu etuyamba okutambulira mu kwenenya singa tuba tukoze ensobi. Ekigambo kya Katonda ekitujjukiza okuyaayaana okubeera n'enkolagana ne Yesu Kristo ffe buli omu nga kinnoomu kubanga tujjukire omulabe Sitaani atuteereddewo obulimba bungi mu nsi. Omulabe Sitaani ataddewo eddiini ng'ekigendererwa ky'eddiini kwe kutukwataganya n'ebyawandiikibwa okutukwataganya n'amateeka n'ebyo ebyateekebwawo kyaki ebintu ebyategekebwa abantu obuntu. Eddiini eriwo tukwataganya n'ebyo ne tubeera kitundu ku kanisa ne tubeera kitundu eri kyaki naye nga tetulina nkolagana ne Yesu Kristo buli omu nga kinnoomu. Ne tuwakanya ebyo Mwoyo Mutukuvu byakola ne tuwakanya okubikkulirwa ne tuwakanya ebintu bingi nnyo naye ne tufaayo kunyweza byawandiikibwa byokka n'amateeka ga kkanisa na kuba na nkolagana na kugamba na kkanisa kubeera bammemba ba kkanisa naye nga omulabe Sitaani atubisse amaaso ne tubeera bamuzibe eri ebintu eby'omwoyo. Naye enjiri eno etukubiriza okukomawo tubeere ekyo Adamu eyasooka kye yali. Adamu nga tannaba kwonoona yalina enkolagana ne Katonda ye ng'omu ng'anyumya ne Katonda ng'ayogera ne Katonda naye bwe yamala okwonoona enkolagana evaawo. Mukama waffe Yesu Kristo yajja okuzzaawo enkolagana eyo gye njogerako. Ogenda ku kkanisa kirungi, okuwuliriza ebisomesebwa mu kyaki kirungi naye tulina okuyiga okwawula okumanya ebyawandiikibwa okumanya amateeka g'ekkanisa n'okuba n'enkolagana y'oggwe ne Yesu Kristo kuba enkolagana y'oggwe ne Yesu Kristo bwe bukuumi bwo mu nsi ey'omwoyo bwe bukuumi bwo ge maanyi go. Enkolagana y'oggwe ne Yesu Kristo yegenda okuvaamu ebibala ebigenda okuleeta essuubi emirembe n'okukkiriza munda mu ggwe. Tujjukire awatali kukkiriza tetusobola kusanyusa Katonda. Ekyo kiva mu nkolagana y'oggwe kinnoomu ne Mukama waffe Yesu Kristo igwe nga kinnoomu. Waliwo omwami omu, omwami we bamuyita John. Omwami ono yali aweereza mu kkanisa okuva nga mwana muto ng'akyasoma ng'alina kkanisa w'aweereza era n'akula ng'ali omwo mu Sunday school n'akulira ddala n'amala okusoma ng'era aweereza ku kkanisa ng'era y'omu ku bali kakiiko ng'era asomesa n'abalala okukwata amateeka n'ebiragiro byonna eby'ekkanisa n'obuweereza naki ng'era w'omulaba n'ewaka ewuwe w'abeera omanyira ddala nti ddala ono bambi munnaddiini okusinziira ku byambalo bye n'ebintu ebyali biwandiikiddwa mu nnyumba nga waliwo kuga ebiwandiikiddwa bingi. Mukama akwagala, Yesu Kristo akwagala, awali Katonda buli kimu kisoboka nga bingi nnyo osobola obbiraba mu nnyumba n'omanya ddala ono ddala munnaddiini. Naye olunaku lumu ng'ali waka ne famire ye kuba yalina okwasa yawasa yakula n'awasa ne bazaala n'abaana be babiri era nga bonna bambi bali mu ddiini era kyaki eyo gye yaweerezangamu kuva nga muto yagenda mu maaso ne bwe yamala okuwasa era yawasiza mu kkanisa eyo nga munnaddiini yennyini bambi era nga ne mu kyaki bamumanyi waakulidde. Naye olunaku lumu n'abeeraawo n'agamba naye kuga neebuuza mu mutima lwaki wembeera ku kkanisa nsaba naye wenkomayo waka sifuna budde bw'omu nze nga nze ne njogera ne Katonda. Ekintu ekyo n'akirowoozaako n'agamba naye kirala mu mutima siwulira mirembe siwulira ssanyu mpulira nti waliwo ekibulawo. N'afukamira ku olwo ku maviivi yali mu nju yekka n'afukamira
nawanika emikono n'asaba ng'akijja ku mutima gwe, nga tasaba nga bye badde basaba ku kkanisa ebyawamu, olw'okuba bonna basaba. Musumba n'agamba ffenna tusabe tukole bwe tuti, naye kati n'asalawo yekka ng'alaga Katonda ng'ali yekka. Kwolwo omwami oyo yatandikawo enkolagana ne Yesu Kristo ye nga kinoomu. Yafukamira n'asaba n'agamba Mukama nsonyiwa, neewaddeyo nzenna n'omutima gwange, Ayi Mukama nkuweereze era nsaba okukumanya. Era bwe yamala okusaba essaala eyo yawulira munda mu ye nga waliwo ng'ekintu ekimuvuddeko ku maaso. Yatandika okujjukira ebibi by'abadde akola, yatandika okujjukira kwegamba ebintu eby'enjawulo, enguzi gy'abadde atwala. Yatandika okuwulira ng'omutima gwe gumulumiriza amakubo ag'enjawulo amakyamu g'atambuliramu, naye ng'ate ku kkanisa bamumanyi nga munnaddiini. Yatandika okuwulira ennaku ng'awulira mutuufu akoze ebintu by'akola si bituufu mu maaso ga Katonda. Ne yeenenya n'akaaba amaziga, n'atandika okubeera nga afuna obudde n'abeera ng'asaba Katonda. Kati olwagira n'atandika okugamba mukyala we n'abaana be, mujje tufukamire tusabe nga Mukama tumwengayo eddakiika 2 nga tusaba. Ne bajja ne basaba. Mukyala we n'amugamba naye kiki nga wakyuse, kati ate ng'osaba nnyo, tugendawo ne tusaba, okuva edda tewali bw'otyo. N'agamba mukyala we tufube okulaba nti buli omu olina okwenenya eri Mukama mu mutima gwo, nga teweenenya kulaga nze, naye nga weenenya maaso ga Mukama Katonda ogojja okusinkana. Omukyalo ono bulijjo baali boogera Katonda, naye yalaba nga ate waliwo ekyenjawulo ekisusseewo. Kwegamba n'agamba n'abaana baabwe n'atandika okutuna engeri gye balina okwambala, n'atandika obbabuulirira, n'atandika obbaga Batonda w'enkolagana Yesu Kristo. Kwegamba basooka ne bamuwakanya ne bamugamba oba wagenze mu bino ebyabalokole, ate eddiini ng'ogikuliriza nnyo. N'abagamba tulina okutambulira mu butuukirivu, tulina okwenenya. Ne basooka bamuwakanya nga bamanyi oba aliko n'ekikyamu, naye bwe bakakkana ne bagondera by'abagamba, baawulira enjawulo bennyini ne bawa obujulizi, ne baga kati bawulira enjawulo, bawulira essuubi, bawulira okwagala, bawulira emirembe mu mutima, ate bawulira n'omutima gubakubiriza buli baba bagenda okukola ekyamu, bawulira omutima gubakubiriza kola kino tukola kiri. Era ne batandika nabo okwawula enjawulo y'okuba munnaddiini n'enjawulo y'okuba ggwe nga kinoomu ng'olina enkolagana Yesu Kristo, nga n'oba otudde mu bantu bangi owulira ng'ayita mu mutima gwa Yesu Kristo ng'akugamba kati kola kino, weewale ekkubo lino, tambula bw'oti, yogera bw'oti, kubanga enkolagana Yesu Kristo eyo gyetandikira. So ng'emabega omwami ono enkolagana yali agiyina buweereza ku kyaki na kkanisa, nabyawandiikibwa na kutuukiriza amateeka ga ku kkanisa, na kumanyika mu buweereza bw'ekkanisa n'ab'ekkanisa nga bamumanyi. Naye kati yabeera nga waali ng'agamba mutuufu Yesu amumanyi, kugamba ng'awulira waliwo ekyenjawulo, ekintu bwe kityo kyenjogerako. Ale yawuliriza ofune obudde oyongere okumanya Yesu Kristo, weenenye omugambe Yesu Kristo, nsaba kumanya nange njagala mbe n'enkolagana naawe, nkumanye, okyogere ng'okijja mu mutima gwo. Yesu Kristo yatugamba oyo anoonya ajja muzuula, oba ng'okijja ku mutima gwo ng'omunoonya ddala, ng'oyagala kumanya, nga tokikola lwakaagala kuwakanya, lwakaagala kugamba kukakasa birala abantu bwe boogera, naye ng'okikola olw'omwoyo gwo ggwe n'enkolagana okubeera ne Mukama Katonda wo eyakutonda. Yesu Kristo ojja mumanya, kuba obanga oli bubezi mu ddiini ogenda kuwakanya ebintu bingi. Ojja kuwakanya okubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu, ojja kuwakanya okubikkulirwa, ojja kuwakanya ebintu bingi bye boogera ku demons, ojja kuwakanya ensi ey'omwoyo. So nga bw'obeera ne Yesu Kristo, Mwoyo Mutukuvu yakulembera n'oyiga buli kimu. Bw'obanga tolina nkolagana Yesu Kristo, ne bw'okwata Bayibuli osobola ogisoma okuva weetandikira paka gye ggwerako, naye nga towulira mbu oba Katonda ayogera naawe, ng'olwo olina ddiini. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo talina ddiini, yatutonda ffenna era ffenna atwagala. Akwagala nga bw'ayagala omuweereza we yenna mu Bayibuli, nabbi we yenna mu Bayibuli, naawe bw'akwagala, era ayagala abe n'enkolagana naawe ggwe nga kinoomu. Era ly'ekkubo ge mazima era bwe bulamu. Ekkubo eryangu ennyo ery'okumanya Yesu Kristo ng'omuntu, okumumanya n'oba n'enkolagana naye, n'ofuna obumanyirivu mu kukolagana ne Yesu Kristo.
si va kwano gotwogerako obwogezi mu byawandiikibwa ntusoma naye oyo gojja okumanya oyogere naye otegere nti kati waali wano ne woba mu bantu ng'osobola okumanya kati waali kati taliiwo. Ekkubo erisookera eddala kwewala kibi na kwenenya n'oweeyawula ku kibi kyonna n'otakweka kibi kyonna mu mutima gwo kubanga buli kimu Mukama akiraba. Toyinza kweka kibi mu mutima n'obaako ekibi ky'okwese ky'osirikidde ate n'ojja n'ofukamira mu maaso ge n'osaba. Omulabe Sitaani aseka kuba ye alaba ekikutte. Omulabe Sitaani aseka agamba gw'okola kino. Oli mu kusaba Mukama ng'osirikidde ekintu bwe kiri mu mutima gwo. Kyatulo oswaze omulabe, kyatulo oswaze omulabe. Tokkiriza mulabe kujja kukulimbalimba. Tokkiriza buli mulabe kujja kukulimbalimba agire mu kigambo ng'ekya Mukama. Waliwo omuntu omu emabegako yambuuza, yaŋŋamba ayina mukwano gwe naye mukwano gw'oyo ye agamba nti Katonda atwagala ffenna nga bwe tuli. Oli oba ayagala basajja banne oba omukyala ayagala bakyala banne ng'oli enjiri gy'amubuulira agamba ffenna Katonda atwagala nga bwe tuli tujje nga bwe tuli bwe jjangu nga bw'oli ye Katonda ayagala bonna. Era mukwano gw'oyo ye ng'agamba tekirina buzibu abakola egyo emize n'emirala Katonda tabalinaako buzibu atwagala ffenna. Kati ng'olaba nti bambi omulabe ajjidde mu kifaananyi ng'azze okubuulira ekigambo kya Katonda ng'olwo lutalo era gwale yampuliriza. Amazima go gali nti Mukama waffe Yesu Kristo eyatonda eggulu n'ensi, Katonda wa Aburahamu, Katonda wa Yozefu, Katonda gwe tusinza, tatukkiriza kwagala abasajja n'abasajja, takkiriza bakyala kwagala bakyala n'abakyala, takikkiriza ako katego ka mulabe katwale bangi katwale emyoyo mu muliro ogutazikira. Tabikkiriza kubanga bakwano go be bakola ebyo babuulira amazima beeyawuleko. Bw'onaasigala nabo bagenda omulabe agenda bakosa okukukyusa. Beeyawuleko nabo bamanye eddala ekintu kye bakola balina okukyeyawulamu kuba we batakyeyawulemu omulabe ajja kutwala emyoyo gyabwe. Balina okukyeyawulamu banga baagala okugenda eri Yesu Kristo. Naye w'osigala nabo bo bagenda kukuzza gye bali. W'osigala nabo oba oleseewo oluggi omulabe mwagenda okuyitira. Oluusi abantu abamu baba mikwano gyaffe naye obaako ky'olengera n'ogamba naye omulabe ayagala kukozesa oluggi luno ajje ate azikirize omwoyo gwange. Olw'ekyo n'ogalawo oluggi olwo nga siga nti oyawukanye n'omuntu oyo naye nga waliwo ekintu ekimulimu ky'ogezaako okwewala nga kyagala kukulumba, kirumba obuweereza bwo, kirumba enkolaganayo ne Katonda gy'ozimbidde ebbanga, gy'osasulidde omuwendo okutuukako. N'ogamba kanzire ebbali kansigaze Mukama Katonda, kanfiire omukwano nsigaze enkolagana ne Katonda. Kuba omukwano wanaaba nga buli lw'oyogera akugamba bintu ate bikujja eri Mukama, oyo oba tomwetaaga oba tomwetaaga. Yesu Kristo yajja okwawula abo abamwagala n'abo abagoberera ensi. Newajja nga ajjidde mu kifaananyi kyakubuulira kigambo kya Katonda. Waakiri gwe beera bw'omu n'onaba tolina mikwano naye osigaze abo aboogera ku Katonda abakuzza eri Mukama Katonda. Omwoyo gwo gwa muwendo nnyo. Omulabe Sitaani mwetegefu era mumalirivu okutwala omwoyo gwe kakibe nga kyetaagisa ki akutwale mu muliro ogutazikira. Naye amaanyi Mukama gatadde mu ggwe mu kusalawo kwo. Okusalawo kwo Mukama buli omu amuleka okusalawo. Weesalirewo wa w'olina okugenda. Okusalawo kuli mu mikono gyo. Naye Mwoyo Mutukuvu waali okuyambako kasita okola okusalawo kutuufu. Mwoyo Mutukuvu waali okuyambako. Tutambulire mu butuukirivu, tutambulire mu kwenenya. Tutambulire mu butuukirivu, tutambulire mu kwenenya. Tuyaayane okuba n'enkolagana ne Yesu Kristo. Buli omu nga kinoomu tuyaayane okuba n'enkolagana ne Yesu Kristo, enkolagana ne Mwoyo Mutukuvu. Tuyaayane buli omu okuba n'enkolagana ne Yesu Kristo.
enkolagana bwe bukuumi bwo. Mukama singa abikula maaso go n'olaba ekiri mu nsi ey'omwoyo, olutalo lw'amaanyi, olutalo lweyongedde, oba olina okuba ng'olina enkolagana ne Yesu Kristo. Funa awali church ennamu mu mwoyo, ogenda osabireyo, era ojja kugabana ku kisa kya musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda abuulira enjiri, ojja kugabana ku kisa ky'omusajja Katonda oyo, era ojja kuba n'obukuumi gwe ne famire yo. Tuyayane okuba n'enkolagana Yesu Kristo, bwe bukuumi bwaffe. Omulabe yeeyongedde, omuntu omu omulabe amuteekako dimoni ezisukka ne mu 10 ne zimugoberera mu nsi ey'omwoyo. Omulabe buli omu amwagaliza agenda mu muliro. Omulabe amaliridde, olutalo lwa ddala, omulabe ayagala kutwala myoyo mu nnyanja ey'omuliro, okubeerayo ebbanga lyonna, ebbanga eritakoma. Okulutalo lwa ddala, bamalayika baddala. Sabira famire yo. Mukama aba akuwadde omukyala, akuwadde abaana, obuvunaanyizibwa si bwa kubalabirira bulabirizi kyokka, okubafunira ekyokulya, n'okubasabira n'obeerawo ku lwabwe, n'olwana olutalo lw'omwoyo ku lwabwe, n'oyita malayika mu linnya lya Yesu Kristo ne zikuuma famire yonna, n'omukyala n'osabira mwami wo. Malayika za Katonda zijje zibawo obukuumi, ne musaba wamu. Mu nsi ey'omwoyo, Katonda singa abikkula amaaso go n'olaba, n'ogenda awantu nga mu supermarket, osobola okulaba omwana myaka obanga 7 ng'alina oba atambula agenda kugula, naye ng'emabega aliko dimoni nga 10. Kati ate n'olaba omulala naye aba ali mu supermarket atambula alina byajjayo, naye ng'emabega aliko bamalayika 2 bakutte n'ebiso ebimasamasa. Nga ekyo kitegeeza abo abaliko bamalayika abazadde baabwe babasabira. Kati essaala ezo ddala malayika zijja ne zibawo obukuumi. Oba waba si muzadde we, musajja wa Katonda gy'asabira amusabira. Kati essaala z'osabira famire yo zikola ntuufu, zibawo obukuumi kituufu. N'ennyumba w'obeera nga musaba era zibaako bamalayika, ne muba muvuddewo mugenze mwenna temuliwe waka. Mu nsi ey'omwoyo malayika zibeerawo, era we yalaba mu nsi ey'omwoyo aziraba malayika nga ziri waggulu ku nnyumba, ziri mabbali w'ennyumba. Kubanga eno ensi Setaani yaweebwa olukusa mu nsi ey'omwoyo, yaweebwa olukusa okuggyako eme buli omu, Mukama asobole okutegeera emitima egimwagala. Kino ekiseera kye tulimu, ekisa kya Mukama weekiri eri oyo anaasalawo n'ava ku kibi, n'atakweka kibi kyonna mu mutima gwe, naye bw'obanga okwesa ekibi kyonna ng'okigenderedde, weerimba. Mwoyo mutukuvu. Mukama ayagala tutambulire mu butukuvu. Teweerimba, tebakulimba. Kituufu nga Bayibuli weegamba nti teri mutukuvu, naye gwe bw'onaba toyayanye kutambulira mu butuukirivu, omulabe Setaani agenda kukutwala mu nnyanja ey'omuliro ku ssaawa gy'otasuubira, ku kaseera kwegamba k'onaaba nga teweeteeseteese. Ekisa kya Mukama weekiri. Mukama atuwadde akakisa twenenye, ensonga lwaki we tuli nga tuli balamu. Mukama atuwadde akakisa twenenye. Omulabe Setaani alina obutego bungi. Oluusi omuntu ayinza okuba nga aweereza Mukama, oluusi abamu ayinza okuba nga obaweereza nga Mukama, naye bw'amala oluusi omuntu ayinza okuba katugeze tannafuna mulimu, ng'aba ali mu kkanisa aweereza Mukama, aweereza mu kyaki, oluusi ayambako abakadde, oba ali mu kwaya ayimba, naye bw'amala okufuna omulimu oba n'afumbirwa n'azaala abaana, okuweereza Mukama n'akuvaako, obudde n'ayongera bbuwa mulimu, oluusi ne famire n'atagirabirira. Ako katego ka mulabe. Bw'ofumbirwa yongera okutuula wamu ne famire yo, musabe, obawe obudde obeerewo nabo ne famire yo n'abaana bo. Okwo nako kuyitibwa
okwo nako kuyitibwa kwa njawulo, gw'okuwaayo obudde eri famire yo n'obalabirira n'obeerawo okulaba nti balidde bulungi, beebase bulungi, n'osabako nabo, Mukama naye n'omuwa obudde bwe, kubanga bw'ona batobawadde budde omulabe sitaani agenda kuleeta ebikemo eby'enjawulo, omalirize ate nga odivorcinze ne mwami wo ne mukyala wo, ate nga tula Bayibuli yagaana divorce. Mukama tayagala tudivorcinge. Bw'osoma Malaki chapter 2 verse 16, bw'osoma Mark chapter 10 verse 11, Mukama tayagala mu divorcinge. Naye wonaawo obudde obuwa mirimu gyo, towaddeyo nnyo eri famire yo, okusinga olwadde budde mirimu n'obuweereza bwa Katonda tobuwadde mu kutya Mukama, amagezi mwe gasookera. Okwo okusalawo tekuba kulungi. Mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Tova ku buweereza oba oweereza n'oba nga otuuse ng'olabe waliwo ebikutwala ebirowoozo. Bayibuli etugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Matthew chapter okuva ku 3 verse 6 Matthew chapter 6 verse 30. Okutya Mukama tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Matthew chapter 6 verse 30. Tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Olutalo lwa ddala, ng'oyagala emirembe, ng'oyagala essanyu, ng'oyagala essuubi, noonya bwakabaka bwa Katonda. Amagezi gaffe ng'abantu tegalina kye gasobola. Amagezi gaffe ng'abantu tegasobola, wabula Mwoyo Mutukuvu yekka y'atusobozesa. Naye amagezi gaffe ng'abantu mu kutya Mukama, era Bayibuli etugamba amagezi mwe gasookera. Mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Bw'oba oyagala essanyu, bw'oba oyagala emirembe Yesu Kristo gye yatulekera, singa egy'ensi, nga toyagala kweraliikira, oyagala essuubi n'obulamu obulungi ne wano ku nsi, ate n'obulamu obulungi obw'essuubi ng'ovudde wano ku nsi, n'okweyawula obutego bw'omulabe, tambulira mu butuukirivu, weenenye oyatule ebibi ng'okoze ensobi. Kulembeza Yesu Kristo mu byonna, yagala Yesu Kristo okusinga ebintu ebirala byonna, okusinga famire, okusinga ebirala byonna. Kulembeza Yesu Kristo. Noonya bwakabaka bwa Katonda okusooka, olyoke ozzeeko ebirala byonna. Mukama ajja kubikkula amaaso go olabe ebiri mu mwoyo, obeere muntu wa mwoyo. Ojja kusobola okuba n'enkolagana Yesu Kristo nga buli wonna w'obeera oyogera naye, akulaga ekyokkola, obulamu bwo bujja kuba bulala nnyo. Ensi ne weneeyongera kubeera mbi, buli kimu nga kugamba buli w'owulira amawulire mabi, buli abantu bonna bagamba embeera mbi, gw'ogenda kuba mu bulamu bulala nnyo. Buli lunaku essuubi lyo ligenda kweyongera, emirembe, essanyu, okwagala n'okwagalibwa, bw'onaaba ng'otambulira mu mwoyo. Yaayana kuba na nkolagana Yesu Kristo, si kubeera bubeezi omu ku bammemba ba kkanisa na kumanya byawandiikibwa n'amateeka g'ekkanisa. Sigambye nti ebyo bibi, naye wonna batolina nkolagana Yesu Kristo, omulabe sitaani asobola okukutega ebyo n'olowooza ku ebyo okumanya ebyo omanyi Katonda. Nedda munnaye, Katonda waffe wa ddala. Y'ensonga lwaki yagamba endiga ze ziwulira eddoboozi lye era zimumanyi. Ebyo Bayibuli byogera si byakusaaga. Yesu Kristo yali ayogera amazima. Endiga ze ziwulira eddoboozi lye era zimumanyi. Weebuuze, owulira eddoboozi lye? Omumanyi? Mukama bakuume, tambulira mu butuukirivu n'okwenenya. Obutuukirivu n'okwenenya. Mukama bakuume.